Ku Gen Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, we bali kusubscribinga gwatanaba subscribinga onyige n'akakade wegatte community y'abantu abangi abeewayo kubanga bafuna buli update egenda maaso mu ggwanga, update eya buli ggulire. Ffe twagambye tugenda kuweereza amawulire gonna ofune buli ggulire ligenda maaso mu ggwanga era n'ag'okulonda ojja kuba ogajja wano ku Gen Media TV. Yes, n'olunaku olwaleero Shani nkutumiddeko, Shani ali Jordan awo wangambye sikutumira ate nga gw'omu kubasooka commentinga. Yes, tugamba tusiima we bali kubeera ku mukutu. Yes, olunaku olwaleero story gye nkuleetedde nga eno story nadde ngibuusizza amaaso y'abaana aba National Unity Platform. Abaana bano waliwo omukulu amanyiddwa nga Ruhankana Rugunda ng'ono Prime Minister wa Uganda. Prime Minister ono yabadde ayina abantu basinkana era nga mbe yabadde asinkana abavubuka ba National Resistance Movement oba giyite NRM. Kati mu kusinkana abavubuka bano kirabika wabaddewo embeera y'okuba nti babadde baweebwa kasente bafune ku maanyi agawa president. President aliko Yoweri Kagutta Museveni basobole okubanga bamuwa akalulu naye nga akalulu kano kalimu okubanga akagulirire. Abavubuka bano nabo tebabadde babi ne bagenda mu meeting ezo ezabadde successful era nga bonna mu attendance yaabwe bamaze okwatendinga buli omu ne bamukwasa ebbaasa ye ey'akakasente. Yes, buli omu n'avaayo nga musanyufu naye ekyewuunyisizza bannayuganda abaana bano olwavuddeyo bano abavubuka babadde munda bambadde shaati za red yet mugende wa Prime Minister babadde bambadde t-shirt oba shaati za yellow okulaga nti bali bumu ne government eriko oba bali bumu ne Prime Minister Ruhankana Rugunda. So bano mu kuvaayo nga meeting ewedde bambi kye bakoze ekintu ekitalabikangako. Mu kuvaayo bakomyewo ne bajjamu saati za yero nga wobalabaawo. Mu kujjamu saati za yero ezo ne batandika ozisiimuza engatto. Ne bagamba nti president addako gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu bo ng'abantu bagamba yatugamba tugende tulye sente tuzirye naye akalulu tumanyi gye tugenda okukateeka. So mu mbeera eyo abaana bakoze ekintu ng'ekyabavubuka ezisaati za yere za NRM basiimuzizza ngatto ne balagira ddala nti eri babadde bagenze kukima ssente so tebagenze kuwagira nga wobalabaawo. Ekintu kino simanyi Prime Minister ngeri gye yakirabyemu naye ffe tujja kuwa update ku reaction ye naye ngeri gye kiri nti maybe naye osinkana avubuka bano bawa akasente kirabika adde akikola mu bumenyi bw'amateeka ayinza obutavaayo kwogera ku nsonga eno nakkiriza ekole ki egende bugenzi. Kale ku Gen Media TV ffe buli update tuba tugikuleetera omulimu gwe subscribinga oleme kusubwa ggulire lyonna erigenda maaso mu ggwanga. Ogambye president akola ki? Bwejayo nawo musaati gwo ate ono mutima gwakaluba bagaye baba wasende meka mulye sente mumale mwebereremu naye nga akaluluko onakamuwa sente zammwe zivaawo ati